Europe, Asia, mwena mbebariza wamu mwebare nyo butandekerera mwebare nyo kunzijanjaba icyo kubiri nebaza ne secretariat ne president wange cyaguranye ne secretary general ne team ingirije bajya akunkasikirayo injiri intambuzo sindika njake okujya kwewano ne team ye nakwe kwakora kinene ate nabo ni bansindikayo nga secretariat ni bagamba nti ono naye lazima ono kagende mu dwaliro so nebaza nyo katonda ansobosesa okubera omuramisawa zino nange nari sikisubira nti nja kubera n'oburamu bweyagaza kati mpulira lazima edomozi likomyewo kati ebyo kugamba nti omurundi ogumu mu wiiki esawa yonna ekyo kiyinza kuvaawo buli kigwawo ninzija kubanga tugenza mu mwaka gwa kasameme mu ngeri ki ebyobufuzi bigenda kubira ebya kasameme ebyenfuna abantu babonyabonye nnyo covid yatugoya nnyo weewaawo bagenda kutugurawo naye abantu covid yatugoya nnyo ebyenfuna nibyonooneka abaana bagenda kuddayo mu masomero abazadde abasinga obungi tibalina school fees abaana abasinga obungi tibagenda kuddayo ku ssomero abasomesa basinga obungi bayinza butaddayo kusomesa amasomero mangi gayinza butadda mu kugurawo so omwaka guno gwe tuyingiddemu gwa mutawaana omwaka gwe tubaddemu gwa mutawaana naye wali akantu akatono akenjagala nsooka ekiyalange namwe abantu babeera ku flashlight abantu abarwanyi baffe mwenawe mulina kubeera begendereza n'okusingira ddala mu mwaka guno gwe tuyingiddemu wali ekintu kyenzize nga ntunulira sinalaba abantu abandumba nnyo naye nkisuubira nange kenyini bajja kundumba why twayingiddemu kawukuumi mu opposition ng'abamu beyita ba opposition kumbe baagala okutumalamu amaanyi nasooka kulaba omusajja bamuyita Kimbugwe yali Bungereza omulimo gwe gwakuvuma pulezidenti waffe Kyagulanyi ng'amuyeyereza wasuubiza abantu bwekiti kati kiri luddawa tubuulire kiki ekiddako nga yeebuzaabuza ng'alinga ali mu opposition kumba tukuba bukubi naye ffe Abannayuganda oyo twamubuuka ne tumutegeera kati ekyendeese n'alabya omuntu ku mukutu atakatambi ne katambula nnyo ng'alumba muto wange Jakana Johnson Stone nga ataddemu ne wisdom kaye imwe bantu mwe n'okusingira ddala bali mu diaspora mwegendereze abantu bano basindikibwa state you see nze enjawulo gye ndina n'abantu bangi nze nali mu state so I know how state works, how it operates manyi abantu bebasobola kuplantinga muli ne bajanga kati ne bantandikako oyo byarugaba mbega gwotebeera n'omutima omugumu oyinza kugenderayo kati oyo omusajja gwe nalabye ng'avuma Jakana ng'avuma wisdom kaye abantu bangi bayinza kugenderaawo nga bagamba nti Jakana mbega ate Jakana kye bamukubira bamanyi nti mwana w'omulwanyi taata we Nadduli kati balowooza Jakana tasobola okubeera mu opposition 100%. It's true.
eche batamanyi nangeke nyine ngamva ku Museveni ituze tagovuwo abantu abamukunzikirizamu kubanga nawagira nnyo Museveni nnyo bwe namuvaako abantu ne bajja oyo omusajja ayinza kuva ku Museveni omusajja ayinza kuva ku Museveni nze nsinga Besigye yali dokita w'omunsiko gwe baaliwo mu munsiko nze nsinga Elia Kategayi nze nsinga Right Honorable Mama Mbabazi gwe buli kimu gwe bakoranga naye so ekyengezako kubagamba it's only 1 second omuntu nakusobya n'omuvaako ate fe nekirala fe westerners era nakibagambako westerners ne principle bwe yali wano era nawoninga abantu nga Rubongoya olaba Rubongoya oyo bwakuba omwana oyo mugumu nnyo n'abantu banje bamuvumye oyo abega Kyagulanyi oyo abega Kyagulanyi naye nga ekirungi kye tulina president omubezi ije bakwataganira ne Rubongoya fena teramanyiyo ije Rubongoya oyo yari teacher wa principal yara muyigiriza amateeka ije bakwataganira Rubongoya yali solid yaguma naye singa abadde bwato walisanze nga naye kutenguwa n'agamba ebivumo binzise kankute naye nga tikisoboka ife abamu you see nga kyemutamanyi nabagamba ko ffe kivundu tuli nakyo mu nyumba kituwunyirazi imwe oluusi muyitawo buyisi gugete nimugenda naye ffe ekivundu tuli nakyo kyovula tugamba nti abamu mu nyumba twagifuluma omugamba sisobola kukiriza ekivundu kye ngamba ffe abantu abava ewaffe bw'oba nga wakyali Museveni osinga buli muntu yenna ojjukira ebiseera bye byewamala kati nganze ebiseera bye namala nga mpagira nzijjukire resources zange zenateekamu naye omuntu okusaawa ensimbayo n'alyamu olukwe nimuvaako ebino byonna mbireeta lwa muto wange Jakana engeri gyendabye nga bamulumba sajja yamulumbye ku Facebook yes naye ng'endumba gye yamulumbyemu bw'otabeera mugumu n'okwefumiintiriza kubanga abantu baffe abangi tibeefumiintiriza okwefumintiriza kubalema bw'abalaba omuntu ayogera kyandiba kituufu oyo mutabani wa Nadduli tayinza kuva ku Museveni tayinza kumuviirako ddala kyamutawaana nnyo abalwanyi baffe bwe mutandika okubamalamu amaanyi naffe tuvaayo nitulumba kubanga manyi nti olwalero olumbye Jakana enkeera olumba nze ffe abantu abamu twava ku Museveni nga tukitegeeza ate nga tulina bamutawaana nnyo okusinga mu ekimulowooza mpulira ennaku nga ndaba Jakana engeri emyaka gyamaze ngalwa eyo Jakana namulaba ng'akyali mwana mutonzi twagendanga mu studio Jakana oyo nzijukira twagendanga mu studio nga twatuukanga nga twagenda no mu break ninkona ku Jakana nimugamba nti ekyo ky'oyogedde kireke nga fena nga yakyali mu NRM nze nga njivuddemu ndi oluusi nga nagenda n'embabazi namulaba oyo Jakana kuva dda nga ebigambo bye byawukana nnyo na NRM era namugambanga nti gwe mu NRM tosalire kubeeramu kubanga nzijukira yali yeesimbye ku bwa MP bwa UC ng'omuntu gwe yeesimbyeko Westana oyo muwala yali mu gurupu yange in fact n'emyaka gyali gigenze naye nga bamuleese buleese Jakana muganda yeesimbyewo mu Central ku bwa UC naye baleese omuntu wewaffe yeesimbye ku Jakana kati nga Jakana oyo ng'ayogera gagambo gangi ng'amugamba nti Jakana ebigambo byoyogera nti aba NRM tibagenda kukusuula lwekyo era lazima ekyenamugamba kyatuukirira Jakana ne bamusuula ne baleeta Western Uganda nebonyaabonye mu ngeri nyingi nnyo nga Jakana omuganda yeesimbye mu Central ayesi barese omuwala we wafa mwesimbye atakubye Jakana
yagenda mu parliament Jakana ne bamusura so Jakana ngebigambo byayogera ngo oraba lazima ali radical muvubuka ali radical ngera namugamba nti Jakana mu NRM tugenda kusobora ebigambo byo bino NRM tebyagala nga Jakana alina amazima mangi nnyo taruma mu kigambo ngaba bikino kuba kiteeka muleke kuleeta obusosoze mu Buganda muno nga mugamba nti bona kireta ntate westerners abali mu nti bakwekyusirize bwetu bwe namugamba nga lusi so ekyengeza ko kugamba Jakana yatandika kulwana nga akyali mwana muto nga arwanisa obutali bwenkanya within NRM nga akyali mwana muto eyo Jakana we namurabi so kinduma Jakana olwaleero nengeri gyavuddeyo nayingira mu struggle ate omuntu n'atandika kumutema amagulu nange mpulira nange amaanyi mpulira nga oyagala kukendeeza n'amaanyi gawe kabe taata wa Jakana gwetwogera olwaleero naye mu struggle mwali kati Jakana taata wa Jakana waberedde mu struggle gye tulimu ate omutabani George abara mutata wabadde minister nibamukombyako just balinga abamurozaako oburozi nibamusuula wali naye olwalira ebigambo bya Naduli ebyayogera ng'oraba awagira struggle muleke kulumba mutabani wa Naduli Jakana muleke kumusala amagulu ekyo nkirese kubanga ndabye mu struggle mwingire kubanga ate sigwe gusoose era sigwe gusemyeyo tugenda kufuna abantu bangi kubanga regime yamaze kutegeera nup nti yamutawaana yamaanyi kategenda kututeekamu abantu bangi nnyo era narabye omwana kansala eyawangula nga mulwadde mu biru katali Nairobi narabye ku social media naye ndumva gye bamulumbamu nasomye kibaruwa nga kiro kitwala omunaku era bwe narabye ebaruwa bwenti eri address tunabanja nga bagamba nti mubiri yagiwandiisa narabiddewo nti neri fake naye kyanaku kati nekyo nakyo kiruma mu biro ngeri gyabonyaabonyeemu mu biro byo katono bamutire mu dungeons gye bali bamusibidde nzijukira mu biro basooka n'okukuuma olumbe awaka nga basika eriyo gavumenti we yaleetera mu biro nga mubuuzizawo titumanyi waali naye olwaleero engeri mu biro gyabonyaabonyeemu esawo y'olwaleero mulwadde ayagala obuyambi naye mumusala enteega mugamba nti yawandiise ebaruwa nga agiwandikira prime minister amuwa obuyambi orabe bituyingiddemu mwaka gwa Kasamemezi yes ekyo kyembagamba nti abalwanyi baffe bagenda kubamalamu amaanyi mufungize abantu banuupu mubeere basaala mwefumintirize timumala gagenda timumala gawuliriza buli muntu mumuwulirize naye mujemu kati mubire lwaleero ali ku kitanda e Nairobi neba muteme enteega bagamba nti yawandiise ebaruwa yagiwandikidde nabanja it's a fake letter nobwo ogitunula abasomako nobwo ogisomako bwoti n'olaba engeri gye yawandiikibwamu omanya nti kino kiri fake naye aba opposition abamu n'abalabye be barumba omwana oyo kati bajjukira engeri mubiru gye yarwana nnyo manyi nekimukubya nkimanyi yali ku rediyo yarumbako Besigye ku rediyo era kyali kintu kya mutawaana abantu nibaagala n'okulwana bali ku CBS kati abarumba mu birunze mbamanyi beebo benyini bajjukira mu biru nga arumba Besigye kati bye bakomezaawo naye ate kiri kyagwa mu biro ali mu struggle mulwadde muleke kumuteekako ebintu byakigwagwa yes yavuddeyo ebaruwa n'agyegaana naye mwana watu abantu bano batumalidde ebiseera
ebbaluwa n'obwona ajeegaana yafulumye dda abantu bangi bagisomye abantu bangi abagenderayo nga bamaze kulaba ekyo okukomawo ne bagamba nti kiri fake tubeera batono. That's true. Abangi bagenderayo ebintu byonna byembireeta nga mbalaga nti NUP mubeere basaale, members ba NUP mubeere basaale. N'obwenjogerero olwaleero Kyagulanyi bagamba nti ekibiina kye ekya NUP bye batandise nti kyasale musale. Mulabe bye mbaleetera nti NUP yasale musale. Ate evuddeyo oli musajja Kibalama. Wulira abagwagwa tulina kuvaayo. Bwekuba okuvuma naffe tugenda kutandika kuvuma. Bwekuba okulwana tugenda kutandika kulwana nammwe. Kubanga bino bintu bigenze nnyo wala. Wabula ekintu kyenjagala okubalabulako kiri kimu nti regime yereese propaganda eno. Mbagamba nti regime yatya nnyo omwana ono, yatya nnyo Kyagulanyi n'olwaleero wetwogerera waliwo abasula nga tebeebase lwa kibiina kya NUP lwa Kyagulanyi. Kati mwe gwe mutabeera basaale ne mutavaayo kulwana bajja kutujja ku mulamwa. Bateekwa kutujja ku mulamwa gwe mutabeera basaale. Kati Kyagulanyi engeri gyabonyaabonyeemu ekibiina kya NUP ffe n'engeri gye kyajjamu abamu kyajja bwe kito. In fact ekibiina kya NUP okujja kyewuunyisa ensi. Abantu abamu bagamba nti kyasale musale obasaasira. Baloota buloosi. Omwana engeri gye yakuba ekisanvu gavumenti n'awandiisa ekibiina nga abantu abamu bategedde ne beesirikira. N'ayisawo ekibiina kye kyakanga buli omu including the president Mr. Museveni. Kyova olaba bakomishoners 7 bonna mu electoral commission baagobwa. Bagamba nti mwebaka mu ngeri ki ekibiina kino nekibayitako ne bakiwandiisa. Mwali mutunuddewo. So abo nze mbasaasira. Ekibiina Kyagulanyi engeri gye yawandiisamu ekibiina ffenna twalabiraawo. Nga Kyagulanyi amaze kukimanya nti sisobola kugenda butereevu nimpandiisa ekibiina eno regime n'enzikiriza. Nga people power ye ekigambo people power kyamaze dda kutwalibwa mu register of companies ne bakisparinga Barugahara nga yamaze dda kukyekwata. Wulira Abaganda barugera akugoba yakuwa ekkubo. Barugahara wa NRM okukwata people power ekigambo kyokka n'akisparinga n'akyeza nti kirabirira abakadde kyalabula nnyo Kyagulanyi n'abantu nti bano tebasobola kutukiriza okugulawo ekibiina kwe kuyita mu Pembeeni ne bayita mu Kibalama.